Esther Nakayiza nga mutuuze w'Empereerwe y'omu ku bazadde abalina abaana abasiriira amannyo. Muwala we nga wa myaka 6 wamwenya amaaso gakuba ku mannyo agasiriira. Esther agamba nti embeera eno yatuukawo ng'omwana we alina emyaka 4 ng'ebiseera ebyo yali tamanyi nti ebintu ebiwoomerera nga swiiti bye bigireeta. Ebiseera ebyo we yali ng'ali awo myaka nga 3 nali muwa nnyo ssente okugula swiiti keeki ebyo ebiwoomerera ndowooza bye byaviirako okulwala amannyo. Wano agamba nti kimuzibuwalira nnyo okugaana omwana we okunuuna swiiti ssaako ebiwoomerera ebirala nga keeki, anti mu kitundu mwawangaalira mulimu abaana bangi abasikiriza obuwe okubyettanira. Kyabiya kubanga wetubeera waliwo abaana bangi ate babikozesa kati naye kinzibuwalira bimumma. Esther nti alina embeera gye yatuukako ng'awulira ayagala amannyo gano agamu gaggyibwemu amalala gamere, naye abasawo tebakkiriziganya naye ku nsonga eno. Namutwalako mu ddwaliro naye abasawo ne baŋŋamba kyetaaga nga ganyeenya oba nga gamuluma, awo ne babaako kye basobola omukolera naye kati tebasobola gaggyamu. Dr. Kironde Robert, omukugu mu mannyo okuva ku Donald Dental e Katwe, agamba nti singa omwana aggyibwamu amannyo agasooka ng'ekiseera kyago tekinnatuuka, kirina engeri gye kitaataaganyamu enkula yaago agaliddamu. Because kastojjamu erinnya gali agalidiridde ga closing space. Bwe ga closing space omwana oyo ag'obukulu gagenda okujja nga tegalina bwe gajja okugerekera we kuva. Era nkutira abazadde abo abajja ne baleerera mu balwadde, omwana wange nze eryo erinnya ligenda kuddamu, eryo erinnya nze omwana wange muzzeemu erinnya. Ssebo ne nnyabo manya space egenda closinga, omwana amannyo g'omukulu gagenda okujja ajja kuba agerekera. Akkaatiriza nti abazadde basussizza nnyo omuze gw'okulaga abaana omukwano nga bayita mu kubagulira ebintu ebiwoomerera ennyo. Zino muwaanye nnyo abaana, mubagulira daddies, mubagulira cookies, mweyisanga abaavu, abazungu abaavu be balya bye mulya wano, bye mutwala ng'ebyebbeeyi, abazungu abagagga balya biri natural. Ono agamba nti waliwo abaana abatuuka mu myaka egikuula amannyo naye ate ne kitasoboka olw'ebibuna okubeera ebinafu nga kino kiva ku mmere ebaweebwa ng'egonda nnyo. Muli emmere eri soft n'egaana abaana bammwe okukuula amannyo. Waliwo a certain weight eyamba amannyo okuvaamu. But right now they are eating very soft food. So amagezi gempa abaana muyige funa ekikajjo kisaleko kali akakalu ak'empangwe kyabuluzeemu egundi ogwo that 1 unit gyabuluzeemu muwe mwana yeesusize, ekyo kijjamu yamba omwana okukuula amannyo. Amannyo g'omwana gano agasiriira singa gafuna obulumi waliwo enkola eyinza okuyitwamu ne buvaawo so si kuggyibwamu. Erinnya bwe libeera extremely painful ng'ate omusawo tayagala lijjamu, many a times akola ekintu kye bayita pulpotomy. Pulpotomy tetegeeza root canal, naye ebanga agamba root canal ey'ekitundutundu. Now lwaki nti omuntu omukulu erinnyo wansi apex closing wansi w'erinnyo mu mulandira gw'erinnyo gugatta wasigala akantu katini, naye ate abaana emirandira tegigatta bulungi. So omusawo bw'agenda na kino ekyuma ekya akuuma buno obujjamu naabu aba agenze mu nnyama ayinza n'okuddabiringa life. So abasawo balina engeri gye bakendeeza ku pulp eyo oba omutima gw'erinnyo, erinnyo ne lirekerawo okuluma omwana n'awuga. Obumu ku bubonero kw'olabira nti omwana w'amannyo gagenda kusiriira buba butonnyeze obweru obukira ku mannyo obugamirako n'ekiddirira kutandika kusiiwuuka ekirala ne gavunda. Engeri yokka omuzadde gy'ayinza okutangiramu omwana we okusiriira amannyo mulimu okumutangira okulya ebintu ebiwoomerera ennyo mu bungi. Bw'aba abiridde muwe ku mazzi anywe gasobole okunyumunguza mu kamwa. Abaana abalwadde nga balinawo okunywa eddagala ly'amazzi oba sirapu nabo balina okunywa amazzi nga bamaliriza. Omuzadde alina okuyigiriza omwana okusenya kabi atandika okumera amannyo. Abakyayonka nabo basaanye okumanyiizibwa okunywa ku tuzzi gooza amabeere mu kamwa.